Yo, this is Rampantilla Radio. Olunaku olwaleero omuyimbi amanyiddwa nga Melody terumberedde lulungi oba lwangu n'akamu n'akatono ddala anti agalamizza muwala w'omulongo babirye mu nnyumba ye ey'oluberera Ssaalongo era omulongo Nakato yasigadde mulamu naye nga babirye abuuse kitalo nnyo kitalo ddala Mungu akugumye kubijje omulungi kwoli atumbudde kansubire nti osibyeyo bulungi ate kankwanirize mu ddakiika eno yennyini wano wennyini nsubire nti kyonna kye tugenda okuba nga ate tulabawo oba oliawo kijja kuba nga ate kibaako kyekikuleetamu akamwenyumwenyu oba okunyizaamu awo confession ngenda kuba nga atandika n'omukulu amanyiddwa nga Fake Gaza Kolumidi Gaza Gaza agazizza asuze mu kkomera oluvannyuma lw'okuba nga ate munange bakola ekikwekweto ekimutwaliddemu naye ng'ate omukyala asangiddwa ewuwe babadde bakuba kasaakyawo mukwano aziriseewo buzirisi naye nga bo ababadde baaza bagenze maaso okuba nga ate balabanga kuno kuwewuddiisa kwennyini oba kubawuddiisa yes tebamufuddeeko azirise nga bo bagenda mu maaso n'okukola ogwabaleese abagamba bw'ona owulira ng'okwoyo okuzirika ojja kusituka zirise omaze into ya kisiru by'olimu mwana Yeah. bya kisiru by'olimu esobola kusitula ne tugenda nawe Where is that guy? You come. I want you to turn around. Unawazilisha? No. James, you don't have to say what. At least I will everything about. Kisiru. It's getting out of photo. Is one period of a small batama. Zivampia. Let her first remove that money by herself. Ekifaananyi gy'okubuulira oba tutte ssente. Sente zaffe. Ozimazeewo? Ziweddewo? Tutandike? You can go away from there. Tulina muwaki mubibakkiriza bino ate bino mubibakkiriza ate ng'abalala babya nabyo mubibagaana n'omusanga akirimu nga tebamukutte kye kisinga okunnumya omutwe tuba nti ekintu kiba kitya Kwani mungu kule yote wali chini. Nje wanambima. Nsonga za bubbi zizikomezaayo Fake Gaza so tujja kulaba gye binaggwira oba ddala mubbi oba kawaani naye nga munnansi w'eggwanga lya Kenya amanyiddwa nga Rosemary yes bw'atyo yasindikiddwa kwa limanda lwa kubba migugu gya muzungu ono nno yasinkana omuzungu ku kisaawe ky'ennyonyi bw'atyo n'agenda maaso okuba nga ate amubbako omugugu gwe kaakati nno omulamuzi amanyiddwa nga Edgar Tusime wali eri Entebbe yagenze maaso okuba nga ate
bamusindika kwa limando okutuuka ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi guno gwennyini lwajja okuba ng'ate adda mu kkooti so ng'ate neeyabbye engato bw'atyo naye agenze maaso okuba ng'ate akwatibwa abatuuze nabo babadde azibbyeko ne bamugamba nti kati tandika okuyimba nga bobbye engato jjukira nti twalabako kweyabba ettooke nze tone bankutte nga nziba ettooke noono bamukoze akatone. Bakutenziba. Tunula wali mu kamera bakutenziba. Aha. Kali kambula kugenda itawo. Omuvubuka gwe mulaba wano amannya ge ye Muyanja Frank. Nga badde wangayira wano mu ggwanga erya Isaizeyo Ajumani. Yafudde olunaku lw'ejja ekiro ssaawa nga 4 yafiiridde mu mazzi ku Ajumani Beach. Abantu bangi bagamba badde tebamumanyi nga tayogera. Omu abadde amumanyiiko atugambye mannya. Atugamba badde ayogeranga ne sisita we wangayira Isaizeyo Kireka. N'olwekyo gwe nawe naamumanyi omuvubuka ono osobola otambuza vidiyo kifaananyi kye kino ne kituuka ku b'eŋŋanda be yafudde ku beach gye bayita Ajumani Beach. Isaizeyo Ajumani kati simanyi oba yabadde ayiga kuwuga oba yabadde olwedde amanyi okuwuga ng'agenze Kyakalamu awo kye sitamanyi naye yafudde teri amanyi baŋŋanda ze. Eyo gy'abadde abeera omuntu omu yabadde amumanyi ng'ebyo ebimukwatako byokka by'amanyi. Okay? Kitalo nnyo bambi naye ng'ateera mu ngeri y'emu nkuba kyeyo amanyiddwa nga Nalumansi Dorina Yesa bw'atyo yanoonyezebwa oluvannyuma lw'okuba nti banne tebakyamulaba ate nga yasembayo okwogerako nabo ng'alaga nti embeera mwe yali teyali nnungi era nga yali asaba buyambi wabula nga n'okutuusa kati tebaddangamu kumuwulizaako so tebamanyi oba gyali mulamu oba si mulamu. Anoonyezebwa ate ngera mukadde ke kamu ye eyagenda e Dubai okuba ekyeyo oluvannyuma lw'ekisibo okuba nga tekiweddeko mukama we amukutte ku nkoona n'amufulumya ekikomera n'emigugu gye ng'amugamba nti mukwano genda ondabyeko naye nga yeetaaga buyambi. Bagenda kunsiba mbuno nzibye ebintu nabba Sina binabanze wallahi billahi tallahi sina binalinzi yenze tariwo so ng'ate ye bwe batwalako ettaka lye bw'atyo awanjagidde ku paalamenti mu nnaku ey'ekitalo ddala ng'akutte ekipande kye ng'aggyemu n'essaati nga bw'akaaba n'amaziga agamba nti asaba buyambi wabeewo akola ki amuyamba. Okiwulidde naye nga ono si yasookedde ddala bannange tujjukira omusajja gwe ne batuusaako wano ow'emukono eyali omugoba wa booda nga naye awanjaga oba okitegeera so katugende maaso okuba nga te tulaba naye nga jjukira nti bino mwebiri mu ggwanga lyettu Uganda abamu tebasobola kuvaayo kukaaba we bati naye nga ky'olina okumanya mwebiri biyitirivu. Banziba bannange munyambe amazzi gange nange nagakolerera bannange banzibira ki bannange banzibira ki mazzi gange banzibira ki loti banziba munyambe bannange munyambe bano bana bange bana bange bali sechi government bali sechi somebody to look what we are doing just sina tena bana bange bano mbakolera dene banyakale batwala kabirani banange abana bano bali sechi abana bange bano bali sechi ani bwe bangapa
Ani anyamba banange. Ani anyamba. Ate yo poliisi Ringo ekutte neggalira taata nga ono mukyala we n'abatuuze bavudde ne bamulumiriza nti yandibanga alina kyamanyi ku kubula kw'abaana be ababiri abo boolengera wansi era ng'abaana bano babuze okumala ebbanga lya mwezi mulambirira. Ate nga bo abatuuze ku byalo 3 okuli Kabowa, Nyanama wamu ne Wankulukuko nga bino bisangibwa mu ggombolola y'e Lubaga be bali mu kusatira olw'obumenyi bw'amateeka obumaamidde mu bitundu byabwe. Bano bagenze maaso kubanga ate bagamba nti waliwo obubenje bw'abavubuka abeegumbulidde omuze ogw'okubanyaga mu matumbi budde gattako n'okubayisaamu ensambagire era ng'abamu obulamu mukamazza bibye. Nga gavumenti yakakwata omutitimbe gw'ensimbi omulala okuba nga ate bagwongera ku ddwaliro ly'e Lubowa lisobole okuba nga ate limalirizibwa. Ensonga z'okuzimba eddwaliro lino zo zongedde okuba nga ate zoononeka buli lukya zongera kusajjuka. Anti ettaka okuzimbibwa eddwaliro lino kuliko enkayana era nga waliwo famire emu egamba nti omugenzi Yusufu Ssuuna Kiweewa ng'eye yali nannyini ettaka lino balumiriza woofiisi ya Ssaabawolereza wa gavumenti okubalemesa enteekateeka ez'okuba nga ate baliyiririrwa okitegeera baagala kubaliyirira. Kaakati n'olw'ensonga eyo bwe twogera mu kadde kano kennyini kkooti yafulumizza dda ekiragiro ekigaana enteekateeka yonna eri ku ddwaliro lino okuba nga ate egenda mu maaso. Ebyo nga bikyali awo lyo eddwaliro lya Mulago era nga lino ye paati y'abakyala gye batera okuba nga ate bazaalira bavuddeyo ne bategeeza nti beetaaga obuwumbi bwa Uganda buna okusobola okulaba nti barecruitinga abasawo abakugu mu kuoperatinga abantu oba okitegeera abawerako ddala nno 86 olw'ensonga nti balina rooms ze baategekanga zino zikolanga theatre ze balongosezaamu abantu ziri awo 7 naye ziri idle. So ne ku lw'ensonga eyo beetaaga ensimbi ezigenda obbayambako mu kuwandiisa abakozi oba okiwulidde obuwumbi 4 okuwandiisa abakozi 86. So nga tewabadde wa kegugungo mu batuuze abawangaalira e Mawero mu munisipaali y'e Busia bano we bavudde mu mbeera ne beekalakaasa bwe batyo ne bagenda maaso okuba nga ate baggala oluguudo lwe bagamba nti balukola basooba ekintu ekireetedde emirimu gyabwe okuba nga ate gitattaaganyizibwa era nga bano bagenze maaso okuba nga bajjayo ebigoma ebibadde biteereddwa mu nkonko eziri ku mabbali g'oluguudo luno ne babiteeka mu luguudo luno mwennyini okitegeera. So embeera eno ne wano mu kibuga kyennyini wakati weeri nti enguudo ziri awo bazisimoggola balinga abakola tebakola leero weebali enkya tebaliiwo bazimbako kakolasi ka haafu tebaddamu kulabika paka we kabulira mu ttaka embeera tetegeerekeka naye nga bano beegugunze. Ate nga yo Church of Uganda evuddeyo nerangira nga bwegenda okukomya enkola ey'okuganzika abagenzi oba bafudde ebimuli ne bategeeza nti baagala kutongozaawo enkola ey'okutandika ng'okusimba omuti. Omuntu bw'afa basimbe muti baleme kukola ki kubaganzika bimuli. So nga ate bo abakulu okuva mu ssiga eddamuzi mu ggwanga lya Uganda baagala bannansi babeere nga tebaweebwa omukisa okwetaba mu kusunsula abalamuzi ababa bagenda okulinnyisibwa eddaala mu ggwanga lya Uganda. Yenno omukulu ng'ono ye mubaka akiikira Busiro East Medad Lubega Sseggona avuddeyo bw'atyo n'atabukira abakulu mu ssiga eddamuzi era nga bino bye bibadde ebigambo bye. Agambye bw'ati bakuleetera omuntu ng'atonyolokoka musaayi n'omusindika ku alimanda mu kkomera n'otalagira n'abamakomera kugenda kumukuumira mu ddwaliro wabula n'olagira bulagizi nti atwalibwe e Luzira. Wano ku muliraano e Kenya Bannakenya baayokya paalamenti tetwagala kulaba Bannayuganda nga bookya kkooti. Lwaki? Kubanga ekitiibwa kya kkooti bwe kitandika okubuusibwabusibwa tubanga abeeteeka mu buzibu ffe bennyini kubanga omuntu agenda kutandika okuba nga teyeesiga kkooti eyantutte omusango gwe mu kkooti ajja kusalawo kukozesa jambiya. Bw'atyo bwe yagenze maaso okuba nga ate alabula. Asebo abeewaggula mu kibiina kya National Unity Platform olunaku olwaliro baregistarinze ekibiina ekyabwe ekimanyiddwa nga People Power Front era nga bano bagenze maaso okuba nga ate bakyaniveeringa olunaku olwaliro wabula nga ate ekyewuunyisa
n'ebyambalo byabwe tebirina nnyo njawulo n'ebyekibiina kya National Platform nga akakoofiira ako gattako ne akabonero ak'okufunya ekikonde kwegamba balina n'omubala balinawo ebintu bye bakola naye nga bo bwe batyo nabo bwe bazze. Ate nga ye yaliko RCC w'ekibuga Kampala omukulu amanyiddwa nga Hudu Hussein Yassono yabuuziddwa nti obukyayi bw'alina ku Bobi Wine yali amusesenkanyeko physically ne babaako bye boogera ebyamuleetera okubanga amwanyiza to that extent ey'okumukyawa n'agamba nedda simusisinkanangako simulabangako okitegeera physically naye nga agamba nti yayongeddeko naga nti wadde nga Bobi Wine amusinga obugagga ayina okukkiriza nti olunaku lumu naye asobola ofuna omukisa n'afuna ssente n'atuuka ku Bobi Wine ate n'okumuyisa n'amuyisa n'amulekawo mabega nnyo. So nga ate oluvannyuma lw'okukyaza Bobi Wine ku NBS y'omukulu amanyiddwa nga Daudi Kabanda yavuddeyo n'abategeeza nti ne bwe munakyaza Bobi Wine ne crew ye yonna n'ebitanda byabwe ne mubireeta awo ku TV mubeerewo nga mukimanyi nti tajja kuwangula Museveni era tali muwangula. So nga ate waliwo yavuddeyo n'asaba Andrew Kyamagero abeere ng'ate afunayokko omukisa ogw'interviewinga Bobi Wine nti kungu teyasobodde amasannyalaze gakoze ki gamuyiseemu era bw'atyo Andrew Kyamagero naye n'agenda mu maaso okuba ng'ate asaba Bobi Wine bakole ki bakoleyo interview ate nga ye kungu gy'ali ne gye buli eno akyatenda Bobi Wine yabagambye omusajja si wa bulijjo wabula yalabye omukutu gwa X tegumala n'addukirawo mu studio n'abannyonnyola ensonga ye n'agiramulula bulungi lwaki abagamba nti Bobi Wine si wa bulijjo yenna ayisa amaaso mu Honorable Kyagulanyi kyoyogerako bato kimanyi omwami oyo ayina amaanyi ensi emwagala eyo fact kati gwosobola okunoonya obunafu bwe ewalala ne ku kyamaanyi n'okuba n'obuwagizi n'okwagalwa awo tosala. This gentleman is loved. This gentleman is liked. This gentleman is favored. Wedda ndaba ku social media balaga nti kungu amasannyalaze gamuyiseemu lyeri yabadde 3 phase kungu yalabiseko ng'atudde matiritiri mu ntebe nawankubadde si bituufu kubanga sho yatambudde bulungi era buli kimu kyatambulidde ddala bulungi nnyo. Enjawulo nti nalabye okwagalwa kwa mwami Kyagulanyi ku mitimbagano n'ewalala, which is a good thing. Kati ebisigadde biri gye muli tulinde bulinzi naye nze nga bulijjo nakoze omulimu gwange nga munnamawulire and I think I had a good show. Wedda ndaba nga nti yabadde akankana teri kukankana kwama. I did my show as a host. Nabadde nteeseteeso okufuna mu mwami Kyagulanyi ku lw'abalabi. I think I scored and I achieved it. Ebisigadde birala. So awo nsinziroga nti really mwami Kyagulanyi mulalamu. Naye nga mu mbeera yimu waliwo omukyala avuddeyo kubanga ate anenya management ya NBS okubanga ate yaddidde interviewer atasobola ku interviewinga bulungi Bobi Wine n'amukamulamu ekinyusi abantu kibetako kubanga ate bamuwuliramu era nga ye awulira agyewulira agamba nti asobola okumukamula. Mbumwe mwabadde muzannyo era mwabadde mu biwero. Nze munnamawulire bwengase buli kimu nga bwe kyatambudde bino tubijjemu okulowooza nti kukuba kukakanya kola ki nga munnamawulire. Interview gye mwakoze, it was a toilet paper interview. Mbuuza lwaki nga tuzze ku mulamu omutuufu bino tubijjemu obusungu ne feeling twogera nga tuzze ku mulamu omutuufu omusajja atugamba ayagala kulembera Uganda kubanga ayina bingi byalabe bitatambula bulungi ate nno mwattu mutuufu gwe n'omufuna
mukasera kenyini nyiri bannayuganda ke bamwetaagiramu okuwulira kiki kyateekateekera bannayuganda tumwesize tutyo kubanga ku luno tukalwanira tugenda kakuuma wuyo tugenda mu protest vote simanyi protest election whatsoever gwe n'omubuuza ebyo ebibuuzo bye mwamubuuzizza really wemubanga muwulira mwagala okumanya kye bayita okuinterviewinga okumoderatinga show ku muntu nga principal Robert Kyagulanyi Center mu My Son mumumpe ku the IUG ku YouTube mumumpe teri munnayuganda agenda kuddamu kubuuza Robert Kyagulanyi kibuuza ebintu nebyo bitambudde bito babitambudde bitya naye omusajja temwamu expoundinze kumumalayo omusajja mwamusiisitiriza busiisitiriza temwandikikoze mwandikirekedde ddala ne mutisigaza waiswa mufumbiro the spokesperson Joel Sanyonyi leader of opposition ne mutakikola kye mwatukoze bubi siri musanyufu otambudde obwoya ne bukugwa ne kuntumbwe ng'onoonya mirimu ofereddwa abafere bangi toddamu ku magambo ga kankwanjulira Malden International Labour Consultants be bakugu abaakakasibwa okutwala bannayuganda emitala w'amayanja mu nsi nga Qatar, Saudi Arabia, Jordan, Kuwait, UAE, Bahrain era nga bano bakutuusako emirimu omuli security, waiters and waitresses, maids, cleaners wamu ne baristas basange wali eri ennamuŋŋoona oba bakubire ku nnamba zaabwe ez'essimu 074 738 21 oba 077 883 00 oba 078 95 23 29 bebokka abagenda okusangula ennaku ku mutima gwo beba Malden, shipping life into a unified destiny. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa abalina ebirwadde musomereddwa tumwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulombeddwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombereddwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase ennamba yange yeeno eri 0707363711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku ddwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Songa y'omukramanyiddwa nga Miles Ramite avuddeyo ate n'ategeeza nga abantu b'e Nakawa bwe baamutumye nti omukramanyiddwa nga Honorable Joel Ssenyonyi talina kyabakoledde bamukooye baagala Ramite ajje abeere nga ate akola ki abakiikirira. Guno si gwe mulundi Ramite gwagenda okuba nga ate asookera ddala okwetaba mu kalulu yakeetabaataba mudda n'akubwa n'enkoona n'enywa ate nga ye Dokita Katumwa Kenneth avuddeyo ne yeegayirira abakyala n'abagamba nti bambi mugezeeko nnyo nga bwe musobola musindike abaana muzaale naturale naye eno si section abamu ku mwe gye mwesabira n'okwesabira si kyekintu ekirungi kye nandibadde njagaliza omuntu yenna okukola ki okuyitamu. Ye bw'ati bw'abagamba okuggyako ng'abasawo bennyini bakugambye nti mukwano tulemereddwa. Abakyala ennaku zino bambi balina omuze olw'okuba bawulira stories z'abaana baluma omwana aluma n'agamba nze sigenda kulinda mwana kunnuma genda nkola poi n'omusawo ŋŋendeyo ng'omwana tannatuuka kunnuma emyezi wegina bagiweddeyo bankube kalifuuwa bamunziggyemu n'amulabira awo. Kaakati nno abasabye mukendeze kuba kikoze ki kisusse ate si kirungi. Omutikitoka amanyiddwa nga Benson era ngono yeggulira erinnya mu kuyeeyereza omusumba Aloysius Bugingo n'omukyala amanyiddwa nga Nakangubi Jennifer Fulufiga alojja bamukuba ettalo era nga katakyayinza kutambula. Abadde aludde ocreatinga content era nga yakoma mwaka guwedde bangi badde beebuuza aliwa oba okitegeera. Ensonga ze nno zaaliko empanvu emabega kaawo nga Fulufiga amugamba amwesonyiwe era ne batuukako mu mawulire mu bafiina n'avaayo n'alayira okubanga
nga ate awa Benson yono sente atandika obulamu ave ku content agenda omuleetera ki ebizibu naye munange wayitambale amafina amaze okumuwa omusimbi tulaba Benson akomawo muki mu TikTok ye ng'atandikidde we yakoma ku full figure n'ayongera okumulabula naye mukwano n'asigala ng'ate abeerezaamu atamanyi Benson era kuba ng'ate nkuzanyireyo ka clip kamu ng'aheereza bujingo naye ka clip akala ng'aheereza full figure. Ngenda kufa n'omukazi gwe bayita Mama Benson mukazi gwe gy'oli olaba njagala omanye levozo wazaala omwana wo n'osalawo abeere ekiwemmeneku mukazi gwe tojjanga mu maaso gange okuneetonda Mama Benson tojjanga mu maaso gange omwana Mama Fina yamwegayirirako namufuna ne sente capital million mukaga mulamba Mama Fina mutane mukono na mwaka kadde n'afuna police bond ali ku bail omwana we damu nakola content y'omunga nzivoola mukazi gwe nkulayirira Katonda ali mu ggulu totunulanga mu maaso gange okungamba ekigambo nsonyiwa omwana wo kyensobola okugamba kyokka sigenda kuzaako kintu sigenda kuzaako oba gwolowooza nti erinnya mutabani wa Benson alina difunira ku full figure maze n'erinnya emyaka 18 TikTok ayite n'abakujja WhatsApp zaite tezaaliwo Facebook tezaaliwo nalikolera ku mmwe 18 years nga n'erinnya lyange full figure nga ndi mali munfiiriddwa atali ya mama yake kama naye kano kenna komyewo sinima nikyendisije kuswaza manyi sinima nikyendisije kuswaza sinima nikyendisije kuswaza so endowooza y'aba social media ino eyasinze nti bw'okwata ku ssente ya Mama Fina tosigala kyekimu ekyo kyo bazze bakyogera olw'ensonga nti abazze bazifunako batera okufuna ebizibu era bye tuzze tukola kitulaba naye nga ye omukulu amanyiddwa nga Sheikh Ramadan Mubajje baamukalakase naye nga abaamukalakase basiimiddwa gentleman omu avuddeyo n'okufukamira n'afukamira nga yeebaza abaakalakase Seeka Mubajje ye Junior asekeredde musekerere so ng'ate waliwo avuddeyo n'amugamba nti mukwano twakuwumuzzaamu kubanga omukulembeze waffe yabadde agenze kwogerako na ggwanga nga ffenna tulina okubeera attentive naye mukwano tulina okusimbula embalaasi afukamidde bane neebaza ba TikTok nebaza abana ba TikTok bonna sina gwensosodde oba oli wankyukakyuka oba oli sayidi eri etunyigiriza oba tulina kibiina nebaza buli mwana wa TikTok buli mwana woku TikTok nebaza ne Dogo Nation banne mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale kyemwankoledde mubajje mwebale kyemwankoledde mubajje Sabadini nagamba nti mwebale kyemwankoledde mubajje tusiima Bungerwa mwalwaniridde obusiraamu mwadduukiridde obusiraamu mwazimbye obusiraamu ba TikTok tusiima Bungerwa ensi yabasiimye muli ku jihadi muli ku lutalo lwa ddiini muli ku jihadi muli ku jihadi lutalo lwa ddiini jihadi kitegeeza lutalo lwa ddiini ya Buisiraamu jihadi TikTok muli ku lutalo lwa jihadi ngaalya mubajjali kye baakoze Seeka Ramadan Mubajje abaana bavumye Mubajje bannange ne bamugamba ogw'omulevu ogumulyanga akasaka bajja gusalako naye omwana yavumye Mubajje Seeka Mubajje tannaddangulu TikTok ekuvuma ne gye wawasa ne bategeera ne gye wajja omukazi ne bategeera nti TikTok ekuli bubi ebivubuka biri wano biwemula nene muwemula Seeka Mubajje bwe mutyo mukwaga mbu TikTok eveewo waliwo ekivuka bakiyita Half London
kivubuka gwe afu London n'okwata seeke n'oyambaza embwa kambaleete kandeeta abaana mumbuulire ki ekyabavumiriza seeke mu bagi Cumi agira alindako kiki ekyabavumiriza mu bagi tomanyi yakulira obuyisiraamu mu Uganda Cumi agira alindako Olunaku olwaliro lubadde lunaku lwa Mama Zuzuzu we Nakirema yaseranga omwami Bebe Big Size amwagaliza amazaalibwa bulungi nnyo ate nga amuwerekeddeko kubanga omukyala agambye nti nze olunaku lwange njagala kulumala ne those people who are less privileged okitegeera ne basalawo okubanga babeetikkira ebintu ne bagenda babiri nga ate munange bakola ki babalabako era nga birthday ye bw'atyo omukyala ono bw'agitambuza ng'afande bwayogedde n'agamba nti nandibadde nsalawo genda abantu ba America oba London obawa naye ne nsalawo mbeeri nammwe naye ekikulu kya byonna kino munnyaniriza mu kifo kino mwebale nnyo ye omukyala amanyiddwa nga Namukwaya emabegakaawo yabuuzibwa abayimbi balooza nti baakuba Lugogo cricket over babagikubye wamaggwe ne bagisaanikira fuli n'agamba nti asooka Weninwaj addako Cindy Sanyu owookubiri Spice Diana oyaba wakusatu owookuna King Saha ate omulala Rage abasigadde baali mu muzannyo okiwulidde naye nga bw'omanyi akayimba kagamba nti gw'okutte gw'obba Cumi akyakaayana nti Spice Diana teyamukola bulungi naye nga ye Spice Diana yagenze maaso okuba nga ate ategeeza nti Cumi talina kyamubanja abadde nga amuwa obuyambi ne we yali nga tannafuuka mukwano gwe bwe yali mu kkomera nga bamusibye wadde teyasobola kumulaba yali omu ku abo abakwata ssente ezajja Cumi mu kkomera bwe yalaba Cumi ng'amwagala nnyo alina n'ebifaananyi bye mu nnyumba abadde balowooza nti emusita nti bya ddala we yalaba Cumi ng'alina ebifaananyi bye mu nnyumba nga munnange abeera amukolako vidiyo ez'enjawulo n'amanya nti munnange ayinayo die hard so bw'atyo naye n'atandika okukola kyokwagala Cumi ekyavaamu ne bafuuka ba mukwano naye Cumi amufuukidde akayinja okitegeera so akkiriza nti Cumi talina kyakola kikyamubanja naye tamanyi byonna byakola mu kadde kano lwaki abikola naye nga ye Cumi yatugambye nti kyeyali asuubira si kyeyafuna wadde ng'ebyo na Spice Diana zaabikoze yali asuubira nti kolabo bwenaggwa bajja kutuula ku mmeeza Spice Diana akole ki amutemere egyo gy'emikwano egijja nga girina kye gitubalako ate ne bino ebya Cumi okubanga abaddenga n'ebifaananyi bya Spice Diana mu nnyumba akolaakola bino kirabika teyalina mukwano gwa ddala eri mukyalo no wabula kaali katego nga ye azimba kintu kyamanyi atambuza kintu kye ayina gy'akisuubira okubanga kikola ki kijja kuggukira eyo endowooza yange si ya muntu yenna yange nze mwennyini kabwejumbira alayika yali atega katega asiiga kaki kazigo ke ku kinyeebwa emmese wejjira abalule naye ebintu ndowooza tebyatambudde nga we yali abala kwe kusalawo kubanga ate ava mu mbeera kubanga atugamba oluyimba yaluddamu nga kyaliwe yalumuwanga kyaliwe baluddemu era n'egundi we yavaayo n'ayogerako ekyeka waliwo eyamutuninze anyway kyonna kyekiri bantu bakulu be bamanyi ebyabwe naye ngagerako nga tinkusibuza Spice Diana ng'akyaddeko mu orphanage ye eyo ewali abaana bamulekwa ate ewali n'abaana abatalina bulungi busobozi abalina obulemu ku mubiri gyatera okuba nga ate abakuŋŋaanyiza akavidiyo kano nkakuwadde yonna gy'oli mu mutima
omanyi ndegesa nnyo ofunemuko ak'obuntu mu ngeri emu ba endala wobeeraawo ng'olina kyeweemulugunya eri Mukama Katonda otunule ku bano ate ogambe nti wamma Mukama alhamdulillah nsonyiwa okukola ki okwemulugunya wadde ng'oluusi babiganye bano bo tebasobola yadde okubaako wadde kibakola ki kyebeekolera lwaki nedda munzikiriza embeere ng'atemberekereza mubeere bulungi mweraba. Kalyango storage. Uri fine. Badelo nga musanyukidde nnyo kiki mbadde mumisi. You missed me so much. Look at you. Are you okay? Yeah. I missed you too. I missed you. Okay, let's move on. Stay there? Yeah. Diana, you can walk. Fatuma can't stand. Fatuma, no, that's not true. Oh my God. She's been training. Now you can stand. Let me see. Stand, I see. Stand up. Stand up. Stand up. Banana, she can stand. She can stand. William, stand. Let me see. William, stand up. Stand up. Stand up. Banana, William can stand. Not yet. What happened? Stand up. Stand up. Stand up. Stand up. Kalyango can stand. Kalyango can stand. Oh my God. Kalyango can walk. No shoes. Yes. Wow. Asha, Django. Nice to see. Oh. Wangamba nze namba 3 Sorry.